ababaka mukutte wansi ne waggulu mbu Kisa Kyamukama eyatulaga amabina bamulonda bata ku bwa RDC. Kisa Kyamukama nno mukwano gwange ayina olugamba we luyampa olwa full figure n'amuviira yaawo ne kyo Kisa Kyamukama kyo amabina go wagatulaga ne kati Kisa Kyamukama wamala otukunamira kati kwato kyali Kisa Kyamukama gwe Kisa Kyamabina kakati Kisa Kyamukama amabina go wagatulaga n'otukunamira wadde gaali tegenkana nze kyasinga okunnuma mu kavidiyo yako nga Kisa Kyamukama atulaza amabina gaali tegenkana erimu ddene ku ddala kati Mr. RDC Kisa Kyamukama kati amabina go genkana because that's what Ugandans want to know. Ebyo kulonda oba bakulonze kwaffe tetwabaddeyo nga bakulonda appointing authority alonda ba RDC kyogamba video y'amabina teyagiraba oba Kisa Kyamukama bamulonze lw'amabina ekyo nakyo mukirowoozeemu oyinza okudda onogamba lwaki balonda omuntu eyakunama n'atulaga amabina bayinza okuba bamulonze lw'amabina ge agagannabansasaana tegalabika. So Kisa Kyamukama might be an RDC because of his mabinas. Kati gwe ng'ate oli eyo ogamba lwaki yatukunamira nga neeri ekkubo lye yakozesa ne baga ono ow'amabina yajja basobola baga ngeri gye yalaga amabina ge aliroyo kati goli eyo omutwe gukuluma over nothing. Nisola gambo Kisa Kyamukama tasaanidde ku RDC kasinze eyamulonze kakati eyamulonze kye mugamba nti video ye ey'amabina teyagiraba ayina okuba nga yagiraba neggoloza lwaki bamulonze amidist okutulaga amabina. There is something over these mabinas. Tanku kanyendeko mu bulango katono nzije nyenzeeko mu bulango temuvaawo. I'm just going for a commercial break. Mukyaliko commercial break ewedde. Nende mu Maroko no nange Uganda naye enyiga buno omusana gwocha gulinga ogulimu abanene mu government akasana nga katabuse nizo gamba kali n'abanene mu government so I congratulate you Kisa Kyamukama oba Kisa Kyamabina for having been appointed as an RDC. Video ye y'amabina yo wadde gaali tegenkana but we shall find a way okulaba nti you serve with all the appointing authority. Kasita appointing authority yakulonda kati nze Junior nga bampa obwa RDC ngokera kuba kyangu mmanyira mbu Junior yafumbirwa nnyo mbu Junior yanoba tetumuwa bwa RDC mutuleke bannange nze I will be appointed an RDC of a minister sagala kulirayo mu Uganda alete ebyo bi debate mu parliament mbu Sister Junior how can he be a minister nga yanoba ezo debate muzirete kati